Oweekitiibwa Speaker neyanziza njagala Speaker onzikirize nsoose okukulembeza okwebaza nga nebaza olw'emirimu gyaffe, nebaza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nti yalonda bulungi. Bwe yalonda Oweekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa okubeera omwanika wa Buganda, kubanga bw'okolagana naye olabira ddala nti Ssaabasajja Kabaka yalina ensonga lwaki yamulonda. Alina ebitone bye nalabyeko ebimu nti awuliriza, ateesa, ate asalawo. Kwegamba obulamu n'abugonza. N'olwekyo ssebo y'ensonga yange okwebaza Ssaabasajja Kabaka. Embalirira eno gye yasoma ennaku z'omwezi nga 2 twagiyiseemu n'obukiiko obw'enjawulo, naye mbadde njagala nsooke okusooka byonna yali nnungi nnyo, naye nga omulungi bw'atabulako kamogo, waliwo ebintu bibiri bye njagala okukulembeza. Okusooka olulimi Oluganda lwo lwagaana, lwalimu ebitege bingi. Tusaba nti Oweekitiibwa Mwanika olunaddako ndoza ekibiina ky'olulimi Oluganda kiyambeko abagisomyeko, ndoza nammwe mwakirabye. Ekyokubiri, akamogo ak'okubiri kyekifaananyi ekyajja kungulu kw'embalirira nga kiraga ebyo ebiva mu muwogo. Abamu kyatukosaamu, simanyi Oweekitiibwa Twaha Kawase, Oweekitiibwa Jamada Lutta Musoke, kiki kye mukirowoozaako, naye nga twakkiriza tugende nakyo kubanga y'ensalawo y'eggwanika. Oweekitiibwa Speaker, mu lipoota yaffe eno tutadde nnyo essira ku mbalirira y'omwaka 2016-2017. Tulina okuyitamu mu mbalirira nga amateeka g'olukiiko bwe gatulagira nti tulondoole ssente gye zigenze ne bwe zikozeseddwa. Naye Oweekitiibwa Speaker, olw'okuba nti tetwasobola kufuna mukisa kufuna lipooti z'abakalondoozi ez'omwaka ogwo, twasazeewo omwaka ogwo 2015-16 tuguleke ebweru, kubanga tetusobola genda mu bitongole ne tumanya bwe bikola, bwe bitambuza emirimu, okugyawo nga tufunye lipooti z'abakalondoozi ne tulyoka naffe tusobola okukola omulimu gwaffe. Ekyo Oweekitiibwa Speaker, ekyo nkikomezzaawo. Ekyo kirambikibwa bulungi nnyo mu nnyingo eya 29 mu mateeka g'olukiiko akatundu ga akatuwa obuyinza obwo. Era wano tusaba tutandikire ku birowoozo by'obukiiko bw'olukiiko obw'enjawulo. Ssebo Speaker, nebaza nnyo ofisiyo nti omulundi guno obukiiko bungi bwajja ne busisinkana wano. Eky'omukisa omulungi nti nabeerawo kumpi ennaku 5 nga nsinkana obukiiko buno gye buteeseza, era ennaku 5 ezo zammala okumanya nti waliwo omulimo ofisiyo gwe yakola okuba nti baakuŋŋaana. N'olw'ensonga eyo njagala okusoma ebirowoozo by'obukiiko buno mu bujjuvu obutabaterebula. Akakiiko k'ebyenjigiriza, abavubuka, emizannyo n'ebyokwewummuza okwakulirwa Oweekitiibwa Juma Mayanja Bosa bawaali simanyi, kagamba nti okulambula amasomero. Akakiiko k'ebyenjigiriza okukola obulungi kasaba nti kateekebwe mu nteekateeka ez'okulambula amasomero, basobole okukola ku masomero nga bamanyi gye gali
era nga bagalabyeko. Oweekitiibwa Mwanika oba Eggwanika, olw'okuba nti bwe twamala okuŋŋaanya ebirowoozo byaffe twalina okusisinkana Oweekitiibwa Mwanika ne tuyita mu birowoozo ebyo, era n'aba mulungi nnyo naye n'atuwa enziramu ye ku lw'Eggwanika. N'agamba nti ensonga eno ntuufu era minisitule y'ebyenjigiriza egenda kusabibwa okukola ku nteekateeka eno. Ne bagamba nti akakiiko k'ebyenjigiriza kenkyaliko kirungi nnyo okukumaakuma n'okuwagira abavubuka abatakola okutandikawo emirimu eyo gye babeera, naye nga beegattira wamu ku magombolola oba ku masaza okubawa emmererezo. Eggwanika ne liddamu nti ekiteeso kirungi era mu nteekateeka nga bayita mu minisitule ey'abavubuka emizannyo n'okwewummuzaamu bajja kukwatagana ne minisitule ya gavumenti z'ebitundu, minisitule y'ebyobusuubuzi, obutale n'obwegassi okuteeka kino mu nkola. Era akakiiko ne kagamba nti kasaba wabeewo omukago wakati wa Uganda Breweries n'abalimi ba muwogo bategeere bika ki bye balina okulima. Ekyo Eggwanika lyakizzeemu nti ensonga eno nga tuyita mu Bukadevu, ekitongole ky'Obwakabaka, ekoleddwako era lipoota weeri ku bika bya muwogo ebirina okulimibwa wamu n'abamugula. Alipoota eno agambye nti agitunzeeko naye tagitunzeeko wabula twagifunako kopi yagituwa nti ffe bwe twagenda okukolera nga Eggwanika lyo lyakola dde omulimu gwalyo. Sebo Speaker, ebyo bye byava mu kakiiko k'ebyenjigiriza. Akakiiko akaddako akakiiko k'ebyettaka, obulimi, obutonde bw'ensi, obutale n'obwegassi. Akakiiko kano ndowooza kakulemberwa Oweekitiibwa Henry Kanyike waali wano. Sebo, akakiiko kano ensonga zaako ze zino: okuteekebwawo omutemwa ogw'okugaba endokwa z'emiti gisimbibwe okusobola okuzzaawo ebibira n'okukuuma obutonde bw'ensi. Eggwanika ne liddamu nti ng'Obwakabaka buyita mu minisitule y'ebyettaka, obulimi, obutonde bw'ensi, ensonga eno egenda kukolebwako mu kiseera kino. Essira ligenda kussibwa ku kutandikawo emmererezo z'Obwakabaka, kubanga ebbanga eriyise tubadde tufuna emmerezo okuva mu kitongole kya gavumenti ekiyitibwa National Forest Authority. Mu ngeri eno ensimbi ezigula emiti zibadde zituyitako ng'Obwakabaka. N'ayongera mu maaso n'agamba nti ettaka limaze okufunibwa nga Eggwanika likolaganira wamu ne Ssebwana ogenda okutandika emmerezo y'endokwa z'emiti, nga muno nga mulimu okulungamya abantu ba Buganda emiti egisaanidde okusimbibwa olw'omugaso egyo. Era n'agamba nti okukolagana n'abanywanyi mu mbalirira ya 2016-2017 obukadde bwa siringi 200 ziteekeddwamu olw'ensonga y'emmererezo eyogeddwako waggulu. Era akakiiko ne kongera ne kagamba nti abantu nga tebannakkirizibwa kulima muwogo balamiikibwa engeri ki ey'okumufunamu. Omwanika n'agamba nti Eggwanika ne ligamba nti ensonga eno nga tuyita mu Bukadevu ekoleddwako era lipooti weeri ku bika ki ebya muwogo ebisaanye okulimibwa wamu n'abamugula. Alipoota etungiddwako era yeno gyembalaze ku kiwandiiko kino okusobozesa bammemba ab'olukiiko
okugifunako. Ne bongera ne bagamba nti Bukadev esomesa abantu bayige ennimi ennungi n'okubafunira obutale. Eggwanika ne ligamba nti ensonga eno nga tuyita mu Bukadev ekolebwako era ng'ebimu bikolebwa mwe muli programu za radio CBS era nga enteekateeka zikolebwa okutandika programu ku BBS Telefayina wabula mu ngeri y'emu Bukadev ng'ekolaganira wamu n'ab'amasaza n'ab'amagombolola bateekateeka okukola emisomo mu bitundu eby'enjawulo ebya Buganda okuluŋŋamya ensonga eyo. Akakiiko era kwongera okusaba nti omuwanika ng'agenda okukola embalirira mu nteekateeka agenda okukola enteekateeka y'embalirira akwataganire wamu n'obukiiko mu ngeri y'okwebuuza n'okwewala okuleka ebirowoozo ebimu ate nga bikwata nnyo ku bukiiko buno biteekebwe mu mbalirira. Eggwanika ne ligamba nti ensonga eno egenda kukolebwako naddala mu mwaka gw'ebyensimbi 2017-18 mwe tusuubira okutandika okuteekateeka embalirira mu budde. Tusuubira okugoberera enkola eya gavumenti eya wakati embalirira eno eyisibwe nga tennayanjulirwa lukiiko oba Obuganda. Era akakiiko kasaba nti ng'obulimi bwe bwalowoozebwako mu mbalirira eno n'obulunzi nabwo bwandibadde bulowoozebwako mu ngeri y'emu. Eggwanika liddemu ne ligamba nti newankubadde kituufu nti obulunzi tebwalowoozebwako mu mbalirira eno, kino okusinga kivudde ku nteekateeka nnamutayika 2013-18 enteekateeka eno essira mu kiseera ky'emyaka 5 yalissa ku birime Buganda byerinamu nnyo enkizo nga amatooke, emmwanyi ne muwogo. Tulowooza nti nnamutayika anaddako ensonga y'okulunda nayo ejja kuweebwa enkizo era eteekebweko amaanyi. Akakiiko keekeo by'obulimi era kasaba enkola y'ebibiina eby'obwegassi eddizibwewo ng'etandikira ku kakiiko k'obutale n'obwegassi bwe kaakoma n'okunoonyereza kwako ku bibiina by'obwegassi so si ate kutandika buto. Eggwanika ne ligamba nti ensonga eno egenda kukwasibwa minisitule y'obusuubuzi obutale n'obwegassi. Mu kino tujja kulaba nga alipoota eyogeddwako mu minisitule egifuna era ezimbira okwo enteekateeka yaayo mu maaso. Oweekitiibwa Sipiika, ebyo bye birowoozo by'akakiiko ak'ebyobulimi. Akakiiko k'ebyobulamu n'ekikula ky'abantu. Akakiiko kano kakulemberwa Oweekitiibwa Dr. Richard Kabanda abaddewo awo ndowooza. Bino bye birowoozo byako. Endwadde ya siikosero nteekateeka nnene nnyo ku Bwakabaka bwa Buganda era nnene nnyo okussaako essira mu kiseera kino. Essente zino zanditeekeddwa ku kusomesa abantu naddala abakyala okwewala ebintu ebiyinza okubaleetera endwadde eya situla eya fisitula. Siikosero abantu bakubirizibwe, gano ge magezi ge bawa, abantu bakubirizibwe okwekebeza nga tebannafumbiriganwa okusobola okwewala obulwadde buno. Eggwanika ne liddamu ne ligamba nti Ssaabasajja yasiima era n'asalawo nti nga okudduukirira obujjanjabi ku kirwadde kya fisitula bwe kikoleddwa emyaka 3 era nga obukadde bwa siringi 1900 ziweereddwayo, Obwakabaka ate bufuneyo endwadde endala eteganya abantu ba Buganda
nayo edduukirirwe. Bwe kityo okusemba kwa kabineti kwali kwa endwadde ya sikosero oluvannyuma lwa minisitule y'ebyobulamu n'abakugu okulambika bulungi obulwa obuleetebwa endwadde eno naddala mu Buganda. Kituufu nga ebyogeddwako waggulu era essira ligenda kusibwa nnyo ku kusomesa abantu ba Buganda eri ekyokulwanyisaamu endwadde eno eya sikosel nga Obwakabaka buyita bukolaganira wamu n'ekibiina kya Uganda Sickle Cell Association. Era akakiiko kaayongera ne kagamba nti kimanyiddwa nti waliwo enteekateeka za gavumenti eya wakati Buganda gavumenti zeeyinza okwenyigiramu nga teyingidde butereevu mu nteekateeka ya gavumenti eya wakati okwewala okukontana oba okwongera amaanyi mu nsiisira z'ebyobulamu abantu basomesebwe ku ndwadde zino zonna. N'olw'ensonga ezo sente ezo zabawogerako ziri mu mbalirira. Sente zino ziteekebwe mu health education n'okwongera amaanyi mu ddwaliro ly'ensangi nga tusaba akakiiko bwe kagamba nga tusaba mu ddwaliro ly'ensangi nga tennaba kussa nnyo ssira ku kuzimba eddwaliro eddene n'enteekateeka endala eziteekeddwa mu mbaliriro eno. Eggwanika lyaddamu bwe riti tewali kukontana kwonna nga tuteekateeka embalirira ya Buganda. Obwakabaka bwa Buganda nga buteeka mu nkola enteekateeka za minisitule y'ebyobulamu tukolaganira wamu n'ebitongole ebyobulamu ebya gavumenti eya wakati. Enteekateeka za Buganda kwongera maanyi mu kulaba nti abantu ba Buganda batuusibwako obujjanjabi obusookerwako wamu n'okubayigiriza okuziyiza endwadde ezandibakutte. Eddwaliro ly'ensangi liri ku ttaka lya Red Cross. Newankubadde liddukanyizibwa gavumenti ya Ssaabasajja, eddwaliro ly'ensangi lya mutindo gwa Health Center 2. Era kino kitegeeza nti libeera ne bannansi babiri bokka. N'olw'ensonga eno ezo waggulu Obwakabaka bwetaaga eddwaliro eddene okusobola okutuusa ku bantu ba Buganda obujjanjabi obw'omutindo omulungi. Ne kwongera ne kagamba akakiiko nti obuyambi bwonna obuba buweereddwa Obwakabaka mu byobulamu kyetaagisa biragibwe mu bwerufu. Era kasaba minisita ow'ebyobulamu asseewo enteekateeka erambika emiwendo egy'ebisaasaanyizibwa okugeza eddagala obungi bwalyo, ensimbi eziweebwa abasawo n'ebirala. Eggwanika ne liddamu nti newankubadde kino kibadde kikolebwa tujja kukyongeramu amaanyi. Ne kwongera akakiiko ne kagamba nti eddwaliro ly'ensangi likozesebwe nga pilot study. Tulizimbireko okusobola okulaba nga oba Obwakabaka bulina obusobozi okuddukanya eddwaliro eddene referral hospital. Eggwanika ne ligamba nti eddwaliro ly'ensangi liri ku ttaka lya Red Cross. Akizzeemu newankubadde liddukanyizibwa gavumenti ya Ssaabasajja, eddwaliro ly'ensangi liri ku mutindo gwa Health Center 2 era kino kitegeeza libeera ne bannansi babiri bokka. Eno nno y'ensonga lwaki Obwakabaka bwetaaga eddwaliro ddene okusobola okutuusa ku bantu ba Buganda obujjanjabi obw'omutindo omulungi. Akakiiko tekaakomaawo ne kangera ne kagamba nti akakiiko kateesa nti ssente za mobile clinic zino zaalikozesebwa okutumbula eddwaliro ly'ensangi era kyebuuzibwa nti obukadde 286 za kuleeta mobile clinic
oba zakugigula. Omwanika n'addamu n'agamba nti ensimbi eziragiddwa mu bajeti zeezo ezakuŋŋaanyizibwa mu baganda abali e Boston mu United States of America. Ensimbi ezo zeezo eziguliddwamu ambulance. Kino si kipya kubanga olwo abateesa abadde bakyogerako. Ekirungi pooti egenza okufuluma nga n'ambulance yonna yennyini eri awo. Zaguliddwamu ambulance oluvannyuma lw'okuzuula nti ensimbi ezeetaagisa okugula mobile clinic emitwalo nga 2 egya $, nga zaali teziriiwo, so nga ezakuŋŋaanyizibwa abaganda baffe ab'e Boston zaali nga emitwalo nga 6 egya $, gavumenti zesobodde okugulamu ambulance ne bagireeta wano. Yennyonnyola y'eggwanika. Ekirala, eddwaliro ly'ensangi liri ku ttaka lya Red Cross newankubadde liddukanyizibwa gavumenti ya Ssaabasajja. Eddwaliro ly'ensangi lya mutindo gwa Health Center 2 era kino kitegeeza libeera ne bannansi 2 bokka. Era akakiiko kaagala okumanya Buganda erina amalwaliro ameka era akaagala okumanya Buganda erina amalwaliro ameka era gaddukanyizibwa ku musingi ki? Okuddamu kweggwanika, mu kiseera kino Buganda terina malwaliro gaayo. Eddwaliro lya Nsangi liri ku ttaka lya Red Cross newankubadde liddukanyizibwa gavumenti ya Ssaabasajja, era lya ddaala lya Health Center 2 era kino kitegeeza nti lirina bannansi 2. Eddwaliro lya Kisenyi liddukanyizibwa KCCA, so nga amalwaliro amalala agali mu Buganda, mu bitundu bya Buganda ebirala, gavumenti eya wakati ekyagaddukanya n'okutuusa kaakati. Akakiiko ne kasaba minisita w'ebyobulamu atangaaze olukiiko ku bino wammanga. Ekisooka, ensiisira entongole ez'ebyobulamu ezimanyiddwa ziri 7, ate endala ezoogerwako mu mbaliiro eno zeetaaga okunnyonnyolako. Omwanika n'ayamba n'annyonnyola ekintu kino. Kituufu ensiisira z'ebyobulamu entongole ziri 7, naye Ssaabasajja yasiima omuwendo guno gwongerweko. Enteekateeka za minisitule y'ebyobulamu kwe kulaba nga ensiisira zitegekebwa mu bitundu bya Buganda ebitanneba kuteekebwamu nsiisira, so nga era tebannafuna mukisa kuteekateeka mikolo egitambulirako ensiisira entongole. Ebitundu bino n'ageza nti mulimu Buvuma ne Buweekula. Era akakiiko ne kagamba nti ssente z'eddagala ez'ensiisira zivaawa. Ensonga yeetaaga okulambikibwa bulungi eri olukiiko kubanga obukadde 202 ng'omutemwa ebwo buli mu mbalirira ng'omutemwa gulabika mutono. Eggwanika liddamu nti ensiisira z'ebyobulamu ziteekebwateekebwa ne bannamikago ndowooza be bayambi omuli African Hungarian Union, FHI 360, Agarwaros Group Eye Hospital, Amref Africa ne Rotary Clubs n'abalala. Ebitongole bino ebiseera ebisinga bituwa eddagala wamu n'abasawo abakugu okujjanjaba era n'okusomesa. Kale ebyo bituweebwa ku buli lusiisira lw'ebyobulamu. Eggwanika lya Buganda nalyo lyongerako nga okugula nga ligula eddagala eriba lituweereddwa wamu n'okusasulira enteekateeka z'olusiisira.
Pardon? Ekyo ndowooza mukitegedde bakizeemu. Akakiiko kagamba nti health education system obukadde 19,200 omutemwa guno tegwategerekese bulungi gwagala okunnyonnyola. Okunnyonnyola kuli nti enteekateeka eyo health center education system erimu okugula ebyuma ebyetaagisa okukozesebwa mu nsiisira z'ebyobulamu okusomesa abantu ba Buganda nga muno mwe muli projector, generator, olutimbe n'ebirala. Entambuza y'emirimu gya minisitule ndowooza ebyabulamu teyateereddwa mu mbaliriro eno okuddamu nti ensimbi zonna ezikozesebwa okutambuza minisitule ez'enjawulo ng'ensako y'abakozi n'ebirala ziteekebwa mu bisasulirwa okuddukanya ofiisi ez'enjawulo administration budget nga eziragiddwa zeezo eza programu za minisitule ezo kitegerekese. Ekiddako ekyo ndowooza kirabika kibadde kinnyonnyolwa eri waggulu. Ekisembayo, minisitule erina ntegeka ki ey'okuddukanya eddwaliro ly'ensangi lwaki lyokka eryalondeddwa mu malwaliro g'Obwakabaka? Okuddamu kweggwanika nti mu kiseera kino Buganda terina malwaliro gaayo. Eddwaliro ly'ensangi liri ku ttaka lya Red Cross newankubadde nga liddukanyizibwa gavumenti ya Ssaabasajja era lya ddaala lya Health Center 2 era kino kitegeeza nti libeera ne bannansi babiri. Eddwaliro ly'omu Kisenyi liddukanyizibwa KCCA so nga amalwaliro amalala mu bitundu ebya Buganda ebirala gavumenti eyawakati yegaddukanya. Ekisembayo ndowooza lwaki ensimbi ezisaasaanyizibwa ku bakozi kumpi zenkana n'ezo ezisaasaanyizibwa ku bidduka mu mbalirira. Omuwandiika n'addamu n'agamba nti ensimbi ezoogeddwako newankubadde zaagadde okwenkanankana kino kizze buzi wabula ensimbi ezisaasaanyizibwa ku bidduka zitwaliramu amafuta okulabirira n'okuddaabiriza so nga ensimbi ezisaasaanyizibwa ku bakozi zeezo ez'okulabirira ofiisi omuli okusembeza abagenyi okulabirira abakozi mu ngeri ezitali zimu era nga okufiirwa okulwala n'ebirala so si nsako y'abakozi. Sipiika, ebyo bye byavudde mu kakiiko k'ebyobulamu twagezezzaako okubiteekamu nga bwe byajja era bwe bityo bwe byali. Ssebo nzikiriza neyongereyo ne ku biteeso by'akakiiko k'ebyaffe amateeka ensonga za Buganda ebweru ku mbalirira. Sipiika, akakiiko kano ndowooza ssentebe y'Oweekitiibwa Chris Bwanika nga ayambibwako Oweekitiibwa Isaac Ampanga. Ebirowoozo by'akakiiko ako bye bino. Akakiiko keetaaga okumanya lwaki ensimbi ezaabalirwa okusaasaanyizibwa mu gavumenti z'ebitundu omuwendo ogwasaasaanyizibwa mu mwaka 2015-16 zaali ntono nnyo ku ezo ezaabalirirwa. Ebyasuubirwa okukolebwa tebyakolebwa olw'ensimbi okuba tezaaliwo. Bwe ziba zaaliwo zaakola ki? Eggwanika ne liddamu nti enteekateeka y'embalirira ya Buganda mu myaka egiyise ebadde teyeesigamizibwa ku pulogulaamu za minisitule oba ebitongole. Kale nga si nnambulukufu bulungi n'olwekyo eyo ku mulundi guno nga tuteekateeka embalirira twagoberedde nnyo namutayiika wamu ne pulogulaamu za minisitule ez'ebitongole n'ebitongole. Emiwendo egiragiddwa
nga zabalirirwa gyateekeddwawo mu butanwa nga tuteekateeka akatabo k'embalirira okukakuba mu kyapa. Ekyo ndowooza mukitegeera, naye omwanika kasita ajja kujja oluvannyuma anaayongera okukirambika. Akakiiko kasaba okukubaganya ebirowoozo ku mbalirira mu bukiiko nga butudde, baminisita bekikwatako babeerengawo okusobola okutangaaza akakiiko akaba katudde, naddala nga kwogera ku minisitule eyo. Omwanika n'addamu nti kino kijja kukolebwa era minisita wa kabineti n'olukiiko akoze enteekateeka ku nsonga eno ejja okwanjulirwa olukiiko gye bujja. Ne kawongera ne kagamba kakiiko k'amateeka ne kagamba nti okukuuma ekitiibwa kya Buganda ebweru wa Buganda ne Uganda, ekitiibwa ekyo kiba kitambulira mu ngeri ezo ez'amakakkalabizo, abantu okubakumaakuma, okukwatagana n'obufuzi bw'ensikirano n'ebirala bingi. Ndowooza wano akakiiko kaali koogera ku ofiisi eziggulibwawo ebweru wa Buganda naye nga zikola emirimu gya Buganda. Okuddamu kuganika nti mu kiseera kino nga akakiiko kagamba nti zitunulwemu oba zongerwe okulongoosebwamu, naye omuwanika n'agamba nti mu kiseera kino ennyingiza y'Obwakabaka tennasobozesa kutuukiriza kino. Tusuubira nga ennyingiza nga yeeyongedde, kino tujja kuteekebwa mu nkola. Akakiiko ne kongera ne kagamba nti ensimbi eziteekeddwa ku kulambula ebitundu bya Buganda ebweru, ensimbi eziteekeddwa kulambula ebitundu bya Buganda zirambikibwe bulungi bitundu ki ebyokulambulwa, n'ebitundu ebirala byonna mu Uganda ebweru wa Buganda birambulwe, era enkolagana yaffe n'ebitundu ebirala byonna ebweru wa Buganda enywezebwe. Eggwanika ne liddamu nti ekiteeso kirungi era kirungi okulambula ebitundu nga bwe byogeddwako waggulu, wabula ku mulundi guno ebifo ebinaalambulwa biragiddwa mu katabo k'embalirira ku muko gwa 31. Ne kongera ne kagamba nti okulongoosa amakakkalabirizo agateekebwawo abantu olw'okwagala Obwakabaka nga kati tegali ku mutindo, akakiiko kasaba galongoosebwe gatukagane n'omutindo, era ndowooza kumpi kifaanaganako na kiri. Era eggwanika ne liddamu nti ekiteeso kirungi naye mu kiseera kino ensimbi tezinasobozesa kutuukiriza nteekateeka eyo. Embeera y'ensimbi bwe neetusobozesa bijja kukolebwako. Abakiise basaba alipoota y'okuddaabiriza olubiri enteekateeka eyanjulirwa olukiiko okusobola okutegeera oba ensimbi eziteekeddwa ku kuddaabiriza zeezo ezisaanidde. Kino ndowooza waaliwo obutategeera bulungi, siga nti ababaka tebategeera naye tebaafuna muwanika kye yali agamba oba kye yateeka mu mbalirira. Yaddamu bw'ati nti alipoota eyanjulirwa Katikkiro era ng'eri ku biki ebiyinza okukolebwa mu lubiri lw'Emmengo. Ensimbi eziteekeddwa mu mbalirira zeezo ezisuubirwa okusaasaanyizibwa okuteekateeka master plan y'okuddukanya olubiri, so si okutandika okuddukanya. Ndowooza kirina enjawulo. Sente ezaalagibwa za kuteekateeka so si za kutandika kuddukanya, zino za kola plan. Akakiiko ne kongera ne kasaba abakiise nabo beenyigire mu nteekateeka y'embalirira okusobola okutambulira wamu nga embalirira esomebwa era nga
esomeddwa ab'obukiiko bwonna. Eggwanika liddamu nti kino kijja kutandika okukolebwa nga tuteekateeka embalirira ya 2017-18. Nekongera ne kagamba nti ekitongole ky'amateeka kyongerwe okutunulwamu woofiisi ewandiisibwe mu gavumenti ya wakati etongozebwe era n'embalirira ekitongole kiteekebwemu kiweebwe n'ebikozesebwa ebimala. Wano waliwo ofiisi y'amateeka y'abannamateeka. Eggwanika liddamu nti enteekateeka ez'okuwandiisa chambers zigenda mu maaso era kino kijja kumalirizibwa mu bwangu. Wabula tusuubira nti mu kifo ky'okuweebwa ensimbi ate ekitongole ekyo kyennyini kye kijja okuyingiza ensimbi kiweerezeeko ne mu ggwanika nga ebitongole ne minisitule endala bwe bisuubirwa okukolanga. Kijja kuba kikozesebwa ebitongole by'Obwakabaka okuwoza emisango n'ebirala. Sebo Speaker, ebyo ebirowoozo by'akakiiko kabadde ka kika bya bulamu k'amateeka kabadde k'amateeka. Kakyayongera maaso ne kagamba nti embalirira y'olukiiko eyongezebwe ewuba omutima ogumala enkiiko zisobole okutuula emirundi egimala ate mu biseera byazo. Mwanika n'addamu nti tujja kukwatagana ne minisitule ya kabineti n'olukiiko okuggusa ensonga eno newankubadde okusemba tekunnyonnyose bulungi. Mu mbalirira omuku 38 akatundu 17A tutadde ensimbi ze tusuubidde nti zinayamba mu kuddukanya olukiiko nga muno mwe muli entambula y'abakiise, ebyokulya n'okunywa n'ebirala. Ndowooza bwe munaalaba mu katundu 17A waliwo obukadde 80 abalina embalirira. Oweekitiibwa Sipiika, ebyo ebirowoozo by'akakiiko ak'ebyamateeka. Kati bwe tumala okuŋŋaanya ebirowoozo bino byonna ne tubiteeka wamu naye tuba tetunnaba kusinkana Mwanika ate ne tusooka tutuula ne tuddamu ne tujjamu bino. Omuko ogwa 31 mu mbalirira okuliyirira olw'okukozesa ettaka ly'Obwakabaka. Mukimanyi nti gavumenti eyawakati n'ebitongole ng'ebyamasimu n'ebirala bikozesa ettaka ly'Obwakabaka olw'entegeka zaabwe ez'okukulaakulana. Naye bwe twatunudde mu mbalirira eno nga tewali ggwanika bwe bwonna bwe lyasuubidde nti oluguudo luluyita mu ttaka lya Kabaka ne tufunayo ssente oba omulongooti gulizimbibwa ne tukitwalewo Omwanika. Kyokka Omwanika n'addamu bw'ati nti embalirira y'ensimbi ezinava mu ttaka kituufu tetaddeemu nsimbi zinava mu kuliyirirwa kubanga ensimbi zino tututte ebbanga gwanvu nga tuzigoberera naye ebiseera ebisinga tezijja nga bwe tubaliridde. Kino nno twesanga kikozesa embalirira yaffe oba kigikozesa bubi, wabula tujja kuziraga nga bwe tunaazifuna. Singa wabeerawo ezifuniddwa tujja kuziraga. Omwanika ategeeza nti olw'okuba nti tebamanyi luguudo olwo ayita omwaka ogwo oba ssente ze banaafuna oba oli awo n'omwaka ogwo zijja kujja, n'olwekyo tebakakasa, naye bwe ziriba nga zizze bagenda ziteeka mu mbalirira. Omuka 36 akatundu akokubiri kiragiddwa nti ebyokulabirira ettaka lya Buganda Land Board ssente ezinaakuŋŋaanyizibwa ziri obuwumbi 17 n'obukadde 5 n'ezisobamu. Ssente ezinaakozesebwa okuŋŋaanya obuwumbi obwo ziri obuwumbi 10.
ababaka si bamativu ku nsonga eno era tusaba omwanika atangaze ku ekyo. Eggwanika ne liddamu nti mu nsimbi ezikuŋŋaanyizibwa mubeeramu ensimbi ez'abapunta surveyors, eza gavumenti eya wakati land office n'emisolo. Enkola ya Buganda Land Board mu kiseera kino eri nti omuntu yenna asaba liizi akwasibwa ekyapa nga kiwedde. Kale nno ensaasaanya eragiddwa erimu ensimbi ezo ezisigala mu Buganda Land Board wamu n'ensimbi ez'okuddukanya emirimu mu Buganda Land Board. Ndowooza ekyo kitegerekese nti ensimbi zonna obuwumbi 10 si Buganda Land Board ezikozesa wabula zikola emisoso gyonna egikwata ku ttaka nga kusasula basaveya abatali baawano n'emisolo gya gavumenti eya wakati. Omuko 39 abakugu ab'enjawulo waliwo ssente eziteekeddwawo mu mbalirira ku bannamateeka ababazi b'ebitabo. Akakiiko kasaba omwanika atangaaze olukiiko ku ssente ezisaasaanyizibwa ku bakugu kubanga tukimanyi bulungi nti ssente ezisasulwa mu bitongole eby'abakugu ziba za bwannamunigina, ziba za buli omu nga professional ne bwesasulira. Naye eggwanika lyakinyonnyola nti ensimbi eziragiddwa ziri mu biti bibiri. Ekisooka ensimbi ezakusasulira obwammemba bw'abakugu betugenze tuwandiika mu Bwakabaka nga bwe kyalambikiddwa mu Nnamutayiika. Enkola ennuŋŋamu eri nti omukugu yenna nga mukozi wa Bwakabaka tulina okukuuma obwammemba bwe mu kitongole ebimuvunaanyizibwako. Okugeza tulina balooya mu minisitule ey'amateeka. Eno tujja kumusasulira obwammemba mu Uganda Law Society ate ne layisinsi ye ey'okuba nti akkirizibwa okugenda mu kooti. Kino kijja kukolebwa ne ku bakozi abalala bonna n'abo abali mu ggwanika ne mu ofiisi y'akalondoozi. Ekyokubiri, ensimbi zisasulwa bakalondoozi ab'ebweru nga ba Dama Associates buli mwaka olw'okwetegereza ebitabo by'Obwakabaka. Omuko gwa 27 ebikiruubirwa eky'ekumi n'omuko gwa 37 n'ekibirwa namba 12 okuteekateeka ebyokusigamu ensimbi. Okusinziira ku biwandiikiddwa ku mutemwa guno kirabika Obwakabaka bugenda kukozesa ssente okuzimba ekizimbe eky'emyaliro 5, okusima nayikondo n'okuddaabiriza ebifo ebiswamu abasomesa. Awo ffe tetulabyewo nsimbi we zisigiddwa. Naye eggwanika lyaddamu nti okusiga ensimbi kibeeramu okuteekawo ebintu ebyo ebyongera okuyingiza ssente mu Bwakabaka. Tulowooza nti okuzimba ekizimbe eky'emyaliro 5 ku Muteesa wa Royal University kijja kuyamba okugaziya obusobozi bwaffe mu kuyingiza abayizi abawera era kyongera ku nsimbi ze tufuna. Okusima nayikondo newankubadde kyogeddwako waggulu, naye kino tekiri nnyo mu kusiga nsimbi newankubadde kiwonya ensimbi. Okuddaabiriza ebifo ebisomerwamu nakyo kitumbula endabika y'ettendekero nekisobozesa abayizi okweyongera ne bwe kityo ensimbi neziyingizibwa mu ggwanika. Kino za kitegerekese. Omuko gwa 37 akatundu namba 13 eddwaliro ereeteddwa mu mbalirira. Tusaba minisita gwe kikwatako atangaze olukiiko ku bikwata ku ddwaliro erisuubirwa okuzimbibwa
ligenda kubeera lya public oba ligenda kubeera lya nsimbi private. Ekyandeetagisizza kusooka okunoonyereza ku byetaagisa okutandikawo eddwaliro ery'omulembe. Mu ngeri y'emu akakiiko kasaba minisita okutukwatako atangaze ku ssente obukadde 286 obugenda ezigenda ku mobile clinic omuka 29 za kugireeta oba za kugigula. Ekyo kyabuuziddwako dda. Tusaba nti ssente ezo zanditeekeddwa ku mutemwa ogw'okuyigiriza abantu okulima emmere ey'empeke n'ebirala